kansala amudakiika emu kooti y'abantu yatuula kooti y'abantu ffe bwe tuleeta omusango ne tugubateekamu abantu bannansi kyekiri kye natandise nakyo ti ku mulundi guno bannayuganda beekwasanga abakulembeze naye ku mulundi guno ate bannayuganda be balidde mu bakulembeze baabwe olukwe kankuwa ekyokulabirako Honorable Segirinya ali mu kkomera ne Honorable Alan Sewanyana tukimanyi ffenna baasibibwa ku misango emijweteke egitaliimu nsa okukakasa nti mijweteke ndowooza ebeera kooti butereevu era ekooti emu yagamba abantu bano basobola n'okuwoza nga bava bweru era ne baddamu ne bakwatibwa mu nkola ey'ekitujju etalabikanga nako mu ggwanga muno. omulungi andaba nkulamusizaako nnyo muziko Alhaji Abdul Nyami Shafiq Lwanga eno Efik Media wetukutuusaako ensonga zonna lunaku lwa mukaaga essaawa ziri 2 ez'akawungeezi nga twabasuubiza ntugenda kubanga programu eno tukiteekayo nga twogera ku biki ebibadde mu wiiki era olunaku lwaleero nzize n'abasajja ab'enjawulo bagenda kubeera nga ate batubuulira ku nsonga ez'enjawulo twagala tubeere nga twogera ku nsonga lwaki ekibiina kya National Unity Platform ekibiina kya FDC balemeddwa okubeera nga bakwatagana. Ono watandikawo kino ono takiyingira, muno watandika kino ono takiyingira. Mutwagala kumanya ensonga ziridda wa tulinawo FDC, tulinawo Nampawengwa wamu ne kansala owa NUP naye tugenda kubanga tutandika bulungi. Katandike n'omwami owa FDC agenda kubanga atubuzaako ayisobola okuba ntandika program. Sebo nesimye okuba naawe. Nange sebo okuddamu okuba ku Fik Media. Ojja kunyongera ku ddoboozi. Nesimye nnyo omulundi omulala okuba ku Fik Media. Amanya eddoboozi nze Abubakari Kabuye. Pozi nsooka okusaasira bonna abatuukiddwako ebizibu. Mungu abasaasire era abagumye n'abatuse ku birungi yongera bayozaayoza era mbagaliza ebirungi mu byo. Amina teyanza nnyo teyanzige kangende wa Hassan Muso yene tubeera naye nnyo mu programu za Hassan mbuulizaako akulaba nga bulijjo sanyusa okubeera nti nno gye muli abatulaba nga bulijjo tubeerako ku Fik Media era siri mupya nnyo mpozi mu byonna nsooka okwebaza omutonzi atutuusizza wano tumusaba abeere nga bye tugenda okuteesa abiteekamu omukisa era mu byonna nga muganda wange wagambye bonna abatuukiddwako ebizibu eby'enjawulo Mukama abasaasire n'abo bonna abafunye essanyu ery'enjawulo Mukama alibakuumire. Amina teyanza nnyo teyanzige kangende wa kansala. Abalungi abatulaba ku Fik Media ate era nyongera okubabuuzaako amanya gange mpitibwa Kwizera Ronald nga nze kansala akiika ku Nansana Division ate era nga nkiikirira ekyalo kya Kazo Central Zone 2. Neyanza okubeera ku Fik Media gwe mulundi gwange ogusoose njagaliza abateesa bannange okuteesa okulungi awamu n'abatulaba okutulaba obulungi. Amina teyanza nnyo teyanzega bono abe tuli nabo mu programu eno y'olunaku olwaleero atwagala tubeere nga tutandika n'embeera eriwo. Wiiki eno twalabye bannaffe abatandikawo ekibiina kya Front oba balina ne kaadi ya red card nooza ejjawo ali mu buyinza naye basobodde okubeera nga batuula ku kitebe kya jeema ne basobola okubeera nga balambulula oba ne balambulula ensonga lwaki batandikawo ekisinde kino era ne babeera nga batugamba nti ezimu ku nsonga ze basinga okubeera nga basimbako essira tibaleesewo ekisinde ekyenjawulo ekigenda okubeera nga ate tekirabwangako wadde bingi bizze atwaga tubeere nga tumanya kiki ekigenda okubeera mu kisinde kino na lwaki ekibiina kya NUP kikyagaanye okubeera nga kyegattako ku kisinde kino n'ensonga endala nti balikwatagana FDC ne NUP oba omu yavaako ng'omulala yaliko tugenda kuba nga tubimanya. Katandike na Hassan Musa ensonga y'abannaffe aba FDC ne NUP ekisinde basobodde okuba nga bakitandika bakitongoza ekisinde
nze nga nze sikiwakanya ate era sivumirira muntu yenna atakiriimu wabula nze nga nze manye nti nno ekisinde bwe kiba kigattako kukuggyako kuteekawo gavumenti empya kirungi oli oba kyegasseeko oba takyegasseeko tekirina buzibu naye kasita omulamwa ki wegubanga omulamwa nti singa babeera nga beegasse babiri ndabanga amaanyi agaba amangi okwegatta kubanga tosobola kaka muntu kujja mu kyoyagala kuba naye aba alina ekikye nga naawe toli ku kikye. Kino kisinga kuyamba ani? Ffenna kituyamba ali mu buyinza oba abantu, kubanga singa empologoma singa wali ozirabyeko nga ziyiga emu weeyita eno endala neeyitira eno ne zikwata kino kye ziyiga zikimegga mangu. Nze ekyange nkirabiramu eyo perspective ti bwe baba nga waliyo red card ate naffe eno nga tulina amaanyi kuba waliyo eno abalala abalina amaanyi ne bajja ne bakwata envu buffalo yeki mu Luganda embogo ne bagikwata embogo y'amaanyi naye empologoma evudde eno n'eno bwe zeegatta zigimegga. Nze wenkiraba kati oleeso okwegatta kitegeeza okwegatta kwonna okubeerawo wabeerawo okuteesa nti tubeere bumu. Tokitunuulira ku perspective ya kuteesa omulaba ali omu naye ffenna twagala okulya ki bwe tunaamala okufuna omulaba ono nga ameggeddwa kitegeeza ekyokulya kino eno tujja tuteesa engeri gye tukiryamu. Ye Hassan Musa ayina engeri gy'ayita ku nsonga bwati naye katugende tufune omusajja we FDC. Lwaki FDC ekyaganya okukkiriziganya n'abasajja bano? Mpozi mu mwaka gwa 2011 okulonda okwa bonna Mwami Besigye ne FDC ng'ekibiina baatuula ne batandikawo ekisinde kya Ssuubi. Kano Besigye yagirimu nzijukira yalimu Lord Mayor Salongo Elias Lukwago, yalimu Betty Namboze, Medad Lubega Segona, Muwanga Kivumbi. Ssuubi etandikibwawo ku mulamwa gwa kusigula President Museveni, naye akalulu kagenda okuggwa ng'akoze atya asigadde ng'atumezze amakulu twali mu kukwatagana. Najja kunyongera ku ddoboozi. Omwaka okulonda okwagoberera 2016 ne wajjajawo TDA. TDA ntime okukwatagana mu mbeera era ya buli omu kwagala kweddiza, kwagala kukulembera. Omwaka guno gwe nnyini gwe tulimu gwe tugenda okukomekkereza tulemedde era okukwatagana. Ebigo bibadde bisatu oba n'okusingawo. Tuli ku mulamwa FDC kyembadde njagala okujja mu kyo nti omwana yenna bw'agwa emirundi egisukka esatu kiba tekikyali kya bulijjo kubanga era omuganda agamba ekigo ekimu tekikwaki ekikulemesa kubuuka kati ekigo ekimu kyasukkawo dda amakulu babufuuse bulwadde. Dr. Besigye ne FDC ku luno bavuddeyo bazze okunogera obulwadde ki eddagala lyaki lyakutandikawo kisinde kyaki kya front. Tumaze okulaba Besigye mu myaka egiyise mu kulonda okubaddewo anyenyeza ku ki ku musajja ku ntebe emirundi gibadde nga egisukka mu esatu gibadde nga eno oba etaano kuvya ddala mu 21. Bobi Wine Kyagulanyi naye azze n'anyenyaamu tulabye eno naye akola atya oli yali anyenyo n'anyenyezaamu naye anyenyezaamu. Singa tuvaayo n'ekyo ekisinde abapepa ne bajja netwegattako FDC Besigye yalinga kitaffe mu byobufuzi bwa opposition kuba yasinga obitegeera naye najja ne twegatta wamu nsuubira omusajja tuba tusobola omuggyirawo ddala. FDC nga sinaagenda wa kansala yalemu okwegatta ku kibiina kya NUP
nga bakkaanyiza nti tusimbewo omuntu omu mujje tukole ekyaffe. Nate kyali obvious nti Kasa Besigye yava mu Lwokwano yalinga alekedde era Kyagulanyi ki okubeera nga atwala kuba amuli atuganye FDC yamuteekayo naye yamuteekayo butalaga kifaananyi nti FDC nti nayo yeerabiddwa ebe yino sigala mu iso nti omwaka ogwo nayo yateekawo ki omukulembe naye yalinga emutaddewo yalinga etaddewo ekisiikirize naye ng'amaze mutuufu gali nti n'aba FDC bonna nga etwali ffenna abasinga akalulu kali akawaggulu kagenda okuleka buno obwa wansi buno. Okay, teyanza nnyo teyanzege ensonga bwatyo ekyamazima naawe ensonga ndaba ogiyitako bweti kangende wa NUP tulabe kuba yiye ensonga enkulu. Kansala mulemedde okwegatta ku kibiina kya red card ekirese red card enkweyanziza nnyo mukama wange okuleeta omulamwa bwe guti oba oli awo gusobola okutuyambako okuzibuka amaaso naddala abantu baffe bano abatulaba ate era ne bavubuka bannaffe bonna abali mu Uganda muno awamu n'ebweru w'eggwanga. Essaawa zino kyetwetaaga nga Uganda si bungi bwa ebibiina bya bufuzi ate era kyetwetaaga nga Uganda si bungi bwa bisinde. Kankweka background history katono nnyo. Tuzze tubeera n'ebisinde bingi wano mu Uganda okuviira ddala mu 2010 wabeerawo ekisinde ekyatandika ekyayitibwa nga Reform Agenda oluvannyuma nnyo ekyavaamu ne kifuuka FDC. Ebisinde bingi bizze bijja bisuubi be Truth and Justice tijje ne tugenda ku TDA paka bwe tutuuse wano ku PFT naye ekyamazima enkyukakyuka egaanye mu Uganda wano. Naye okusoomoozebwa kwe tuyinanga NUP oba ng'obukulembeze obuliwo kati obukulira opposition mu Uganda kwe kuba nti tusanze abantu bannabyabufuzi ababadde mu byobufuzi bya Uganda muno nga bo baafuuka baamatira n'embeera ey'okubeera nga bali ku ludda oluvuganya. Webale nnyo y'ensonga lwaki olaba nti ekifo ekyo bwe kyabavaako banoonya empenda yonna ey'okulaba nga beddiza ekifo ekyo ky'okubeera nga ebakulira opposition mu Uganda. Naye no mwana wattufe nga NUP ekyo si kyekigendererwa ekyatuleeta. Mujjukire abantu bonna abatulaba eyo ffe twabeeranga eyo nga tubagamba nti tulina mission 221. Mission eyo yali yakukyusa eggwanga lyaffe lino amaanyi gadde mu bantu. Y'ensonga lwaki twatuuka n'okuba nga ffe tulina ekisinde kye tuyita people power our power nga tukakasa nti amaanyi gali muki mu bantu baffe. Naye akawulwako bwe kagenda mu maaso ne kagenda mu maaso twakizuula kubanga ebadde weakness y'aba opposition y'abakulembeze baffe abo naddala ababaddewo emabegako awo nga bo ekyamazima ebigendererwa byabwe si byakununula Uganda eno wabula ebigendererwa byabwe byakubeera awo ne bamatirira awo oli afunye obwamemba ba paalamenti n'amatira afunye obwa kansala n'amatirira awo naye ng'ekigendererwa core value tebagifunye yakukyusa bukulembeze. Simanyi oba lwaki abantu abamu tebategeera lwaki tulina okukyusa obukulembeze okuviira ddala waggulu naye kankuwa akantu kano katono nnyo kagenda kukuwa lwaki twetaaga okukyusa obukulembeze. Mwai Museveni ave mu gavumenti eno gavumenti taking over NUP oba kale opposition endala yonna. Ensonga eriemu bweti waliwo program gavumenti gye yaleese ennaku zino gyegamba nti yegenda okuyambako okubbulula ebyenfuna by'abannansi bagiyita PDM Parish Development Model. Naye bw'otunuulira enkola eyo gye baleese ne bakulaga nti Nansana municipality yonna nga bw'ogiraba egenda kufuna $271 mu financial yeeno. Nansana division ekolebwa amagombolola 4 kuliko Nansana Nansana municipality ekolebwa amagombolola 4 kuliko Nansana division kuliko Busukuma kuliko Gombe kuliko ne Nabweru division. Naye obukadde 274 bwo budividinga mu division zino 4 buli division erina obukadde 71.
kakati division yaffe naye Nansana gye njagala okufocusingako nti ezze nejja negamba nti Nansana division erina 71 million okubbulula abantu baayo mu mbeera ya covid eno tegeragana bwe tumala okufuna ezo tudividinge nti Nansana eno erina wards mmeka kubanga sente zino zijja ku ward gye bayita parish Kazo parish Nabweru south Nabweru north Nansana eastward ne westward ne 78 ze wards mukaaga bwe dividinga sente ezo buli ward efuna obukadde 11 buli ward kati kanzikirire ddala tutuuke ku ward yaffe ey'Ekazo erimu ebyalo mukaaga 6 villages mulimu Kazo Central 1 ne 2 Lugoba 1 ne 2 Muganzirwaza 1 ne 2 kati bw'okwata miliyoni eyo 11 ogidividinge per village buli kyalo kiba kirina miliyoni 1.56 village ngeno kati nze ngeno Kazo mwenkiikirira tulina abantu abatali wansi wa mutwalo ate nga bonna bamufuna mpole ekyamazima bonna bandyetaaze okubbululwa mu byensimbi naye bakulaga nti baweereza akakadde kamu n'emitwalo 56 ku mutwalo gw'abantu omwafuna 10,000 teruwera kiba nusu nga 10 kati yeyo gavumenti ya Mwami Museveni naye mu mbeera bwe twandibadde nti tuwakanyiza ebintu ng'ebyo n'okulaga abantu nti ekyamazima tewali gavumenti ya Mwami Museveni kyekyaleeta kipya bannaffe ate bo balaga nti beetaaga okuddamu okuregaininga okubeera opposition leadership mu ggwanga muno naye okusinziira ku Lord Mayor Ssalongo Elias Lukwago yabadde ayogera n'agamba nti kino kye baleese tekibangawo ku luno tasigala neyanziza nnyo kakati simanyi saagala nnyo kutunula mu kamwa k'abantu bakulu ng'abo naye Lord Mayor Elias Lukwago awamu ne mukama we akulidde ekiwendo ekyo Dr. Kizza Besigye baatusuubiza dde okugjako Mwami Museveni ab'e Masaka mugenda kumulabako ng'ayita eyo eno Kotapini egibwamu na Nnyondo ebintu ebyo byonna tubiwulidde naye ng'anjagala okuddamu omwami ku nsonga eyo kasaka tubiwulidde ebintu ebyo naye kiki ekize ku ground kakati ffe tusuubira ebintu bino byonna bizze bitunulwa nga tujja mu kalwako njagala kujjukizako events ezimu Mwami Kyagulanyi alina oluyimba lwe yalimba olwo baluyita United Forces of Change ng'asaba abantu bonna ab'enkyukakyuka abamanyi nti ddala beeyita opposition mu Uganda wano bajje beegatte batuule bateese balabe butya bwe basobola okuba nga bateekawo candidate omu agenda okuvuganya Mwami Museveni. Okusalamu katono ekirimi Bobi Wine bwe yajja okuyita abantu beegatte wamu osuubira nti yandikkirizganyiza n'okubeera nti asalawo ye adde ebbali gwe balonze yenna yeesimbewo webale nnyo kakati awo kyekisinga n'okubuzaabuza abantu oba abafuzi abakulembeze era ffe tulina wiikinensi eyo ng'abakulembeze tugenda ne tulowooza nti tutegeera nnyo okusinga abantu ne mwana wattu abantu bano bwe tulabanga abajega ate bana batulonda mwana wattu ate bo bategeera nnyo era batusookawo ne maaso eyo kakati tewali mwana yenna kabeere nga yazaaliddwa ggulu ate akiraba nti mu kalulu akawedde tukanya Honorable Kyagulanyi Ssentamu ye yalina okukwatira opposition yonna bendera kubanga obuwagizi yali abuyina mu mbeera yonna tutegeeragana naye kankuddeko emabega bw'abanga Hajji Santege Ssebaggala yalina amaanyi naye n'atuuka ekiseera amaanyi ago n'aga passing over n'agawa n'alagira abantu okulonda Dr. Kizza Besigye kyekintu kyekimu kye twali tusuubira mu Dr. Besigye mu 2 naye waliwo yakikolako baali mu kalulu k'ejjinja nga ndowooza baali ku Honorable Omwiru n'agamba nti n'ayimusa Honorable Kyagulanyi n'abagamba nti kati yavuga ndowooza simayo ba statement eyo wagiwulirako kituufu kakati ensonga eyo asobola okugikola era twakiraba yakikola naye jjukira twali mu by election eyo naye ebigendererwa n'ebikola bya FDC ebizze biddiringana towards akalulu ako bibadde biraga ki era ekyamazima biraga nti
tewali nteekateeka yonna ya FDC n'ebibiina ebirala byonna sijja kwogera ebibiina birala naye njogera specifically FDC kubanga yewumu emute mu PFTN ebigendererwa byabwe ekyamazima byo si byakuggyako gavumenti naye ffe tuli mu nsi muno nga tuli bawambe era nga tusuubira nti tuli basibe nja kwogera ennyo nga abakulembeze baffe boogera mu NUP omunda tetugenda kulwanira bwakatikkiro mu kkomera simanyi oba otegeera naye ne Lord Mayor yayogedde ku kantu akakatikkiro mu kkomera webale nnyo tetugenda kulwanira bwakatikkiro mu kkomera kubanga ffe tusuubira tulina kwerwanirira tulabe butya bwe tuva mu kkomera n'olwekyo essaawa zino ekizibu kya Uganda teyandibadde People's Front for Transition ekizibu ky'Abannayuganda kati kyandibadde nti abakulu bano balaye batya buta bwe twegatta ne tusobola okuggyako Mwai Museveni kubanga buvunaanyizibwa bwaffe ffenna oba oli FDC oba oli waki obuvunaanyizibwa bwaffe bwonna okulanga tujjako Mwai Museveni Amina teyanzanye teyanzege kansala tugenda kuba tumuddira okay mbadde njagala muddamu ku nsonga ya omusajja agenda otuba tugenda e Kampala awo otulaba nsobola okukozesa amakubo mangi omu asobola okukwata lino lyekawempe naleegalino makubo mangi njogera ku ddoboozi tutuukira mu kibuga Kampala President Museveni bye yakola Kyagulanyi okumulemesa Kyagulanyi okumulemesa okuwangula obukulembeze nga ffenna bwe twalaba gegamu embeera yemu gye yakozesa okulemesa Dr. Besigye okumuwangula emirundi ena senga ojjukira akalulu ka 2006 mbaseerabidde akalulu ako Dr. Besigye yali nnyo okumbira nyina Museveni President Museveni yali ntaanya nnyo waliwo ebyalumira kyenjagazaako mulaga nti okugamba nti nno President Dr. Besigye nti yalemwa okuwangula olw'okuba yagambanga omusajja yagana alemera okugenda naffe baatuzizika nga naye baamuzizika mukana akalulu akoze katya akawedde kati oba okuzizika okwo kuyitiridde mu bululu tunoonye engeri endala gye tuyinza okukirwanyisaamu nze ndowooza ekisinde kya red card kyekisinga kuba nga we nkugambye wano nga ntandika nti tugezezzaako onaleeta ekisinde egenda bbaamu empologoma 2 nga muganda nga yagambye 2 ennene luli twalina empologoma egi nga zombi ziri mu kimu awo tulondemu empologoma emu teyeegattako mu kiri kirina amasannyalaze andi kati luli twalekera ono omwana yali ajja omuto tumugeze tulabe wa watuuse yali proven era singa akubuuza essaawa eno nti FDC ne NUP kibiina ki ky'oyinza okugamba nti kyekirina amasannyalaze katugambe nti byombi birina amasannyalaze olw'ensonga nti byombi birina empologoma ki ennene kati kwata empologoma ennene zombi zirina amasannyalaze ozikyatte wamu amasannyalaze ga FDC gakyaliwo mangi nnyo Dr. Besigye avuddewo n'ekisinde era buli omu kati amuwulirize era ensonga lwaki tuzze wano okuteesa teyanzege ngenda kubanga mpumulamu naye mukuumulamu kansuke nfune Hassan Musa ku nsonga za kansala zaleese n'atulaga nti abasajja balemedde mu opposition ate babeeramu balayika baba bali comfortable ate nga na Lord Mayor akaba nnyo ayagala kubeera nga ntebe bagitwala kati okujjako osooka kuwabula mu mwami ono wa FDC eri mpologoma nkadde Buffalo ki embogo egitalwa kuba mpologoma okitegedde naye n'empologoma nvubuka nesigala mpologoma tebakapa naye bagitya lwakuba kale era naye era singa embogo ekiziga nti nno enempologoma ki nkadde eyinza tusooke tujjewo naye nga tuzizza ekyebbali muganda wange onannyonnyodde bulungi ensonga ze no agezezzaako naye nze twagala twogere ku nsonga za kansala ensonga za kansala omulamwa akujjidde emabega ekintu gye kyava n'akutuusa ne wekiri n'akisengeka bulungi nze nali ndaba nze nganze singa baneeno bajja ne beewunzikira eno kyandibadde kyamaanyi ono kye yeekwasa nti nno nabo baba bavuvuba si ku kye twalaba ku luno naye
nga tumaliriza nga tuwumulamu ekyakolebwa ku Honorable Kyagulanyi ne Dr. Kanokiza Besigye ng'akalulu kawedde nga byebimu golaba omanyi mu kabokisi ni mu mbeera ya musibira waka mbeera ya kakati ffe manga abantu abaaliko mugundi nga balabira ddala embeera eyaliwo basobola okukakasa nti eno tebangawo kubanga ku Besigye twaliwo ne ku Kyagulanyi tubaddewo naye eno embeera gye bayisaamu Kyagulanyi tebangawo nate yaffe akabokisi naye byonna ebyo tubizize ebbali muganda wange agambye nti bo baagala kujja musajja muki naye waliwo abalinganga be bayita aba pretendinga nti baagala okujja omusajja muki so singa amaanyi gano ge baleese basooka ne bajja ne batuula eno kubanga ono ye lead of opposition muki ekyo kyo baneno baganye okukola ki okukikkiriza singa bakikkiriza bandizze bo bennyini be bandyebuuzizza ku ono nti bannaaye tukoze tutya tusobole okugatta amaanyi naye ate bo baagala ate omunene asituke ajja abeekole ono yakajja naye ye munene omwana wabeera nga muganda wo wagaggawala mu kika nga gwe mukulu ye gwe bayita muzeeyi so kati ono ye muzeeyi kati ono ye muzeeyi ono ye muzeeyi kati okitegeera singa tukkiriza nti ono ye muzeeyi wadde muto naye muki gwe tulinda emikolo gyonna egy'ekika gitambule twandikiriza kati ono bajje bagambe ono nti tukoze tutya naye ng'ate ono yabaddewo ono awabulamu buwabuzi eno naye ng'ono yatudde wali tweyanzeege mukkirize tusoke tuwumulemuko katono tukomewo tugenda kujja ne kansala ensonga enkulu kati gye twagala okubeera nga twogerako tugenda kubeera nga twogera ku basajja bano ababiri tunaafunayo omukisa obbalaba nga bali wamu Dr. Kanokiza Besigye ne Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu katuwumulemu katini aye tukomewo yes nkwaniriza webale kubeera ng'okyaliko eno Fic Media subscribing liking sharing ate sobola okuba nga tufuna emboozi ez'enjawulo tukyakuleetera emboozi nnyingi naye olunaku lw'omukaaga twakusuubiza nti tujja kuba nga ku ssaawa 2 tukutuusaako puroguramu eno wetwogerera biki ebibadde mu wiiki ng'ate tubikubaganyaako ebirowoozo kansala ndiwo abasajja bano ababiri tunaafunako ku mukisa balabako nga kuba twabalabako ndowooza waliwo Dr. Kanokiza Besigye ne Honorable Kyagulanyi we bakkaanya ku kyokkuba esseppiki oba sinaliyo mukyagijjukira era nendabako Honorable Kyagulanyi ng'akuba esseppiki mu ssaawa ze zimu ez'amalya g'ekyemisana ne retired Dr. Kanokiza Besigye so awo wokka we nali ndabeeko nga bakwataganya kakati neyanza mukama wange kyamukisa mubi nti bannayuganda ffenna tuzirowinze oba tutadde wansi omuwendo gw'enkyukakyuka gye twetaaga ku bantu babiri bubiri mwami Kyagulanyi ne mwami Besigye neno nze nina endowooza egamba nti gwe Fic Media beera Kyagulanyi wooli kubanga ekyamazima poliisi kyangu nnyo okukwata Honorable Kyagulanyi nemuteeka mu kkomera ngera bwe kisobola okuba ekyangu poliisi okuteeka mwami Besigye mu kkomera naye poliisi terina busobozi busiba ffenna bannayuganda naye tutaddewo embeera wano mu Uganda eraga nti bw'ataba Kyagulanyi kulembera tewali akulembera ekyo nno ffe mu NUP tekiriiyo yensonga lwaki osobola okumpita wano okwogera ku nsonga eziruma abantu nga toyise na Honorable Kyagulanyi nolwekyo nze saagala kudiscussinga abantu bano babiri wabula njagala tudiscussinge ideas ne ideologies abantu abo ze bakkiririzaamu abantu abo bonna bakkiririza mu ki enkyukakyuka weeri bagyetaaga
ffe tulowooza nga NUP nti twandibadde tulowooza nnyo ku butya bwe tugenda okujja mu M7 mu gavumenti eno. Tetwandirowoozezza nnyo ku butya Bwana Besigye bwe yegatta na Honorable Kyagulanyi. Ekyo si kye tulowooza nako. Naye nga weegatta tewaliwo kirungi kibaawo. Obwegasi si bubi. Ate era bayida ffe tetuvumirira na kibiina kino kye baleese olw'ekisinde kyabwe. Tetukivumirira n'omundi n'ogumu. Wabula tetujja kwetaba mu nteekateeka zaabwe directly mu kisinde ekyo naye tusobola okubaawo ng'abawagizi. Of course twawulidde Honorable Ssenyonyi ng'agamba nti nabo twabayita ne tubawandiikira amabaluwa ne bagaana okugaddamu. Ekyo nakyo tekireeseemu obuzibu. Well, kyekiri kye tukugambye nti bw'otunuulira ebigendererwa bya bannaffe abo abamu, ebigendererwa byabwe bibadde byakwenywereza mu ludda luvuganya. Nze nnamba emu mu ludda oluvuganya. Era entalo ezo zibaddewo ebbanga ddene zize zirabika. Secretary General FDC ebigambo byayogera, social media byayogera bingi nnyo nga bikulaga nti bannaffe ekyamazima bo bwe baali bamatira nti balina kubeera awo. Era ensonga kasita kyatuse nga kibagiddwako ekyo kitegeeza bo n'ebyenkyukakyuka tebakyabiriko ndowooza. Naye ffe tulowooza nti ekikulu si kyakubeerawo na bisinde bingi, ekikulu si bibiina bya bufuzi bingi, naye ekikulu munnansi ategedde nti ekyamazima twetaaga enkyukakyuka, ate bw'aba akitegedde nti tugyetaaga alina kwenyigira mu butereevu. Nze no ndowooza nga nze ndowooza yange nti abakulembeze ne bannabyabufuzi bakoze ogwabwe. Bwe kuba kubabuusa tubabuusizza, naye ku luno abantu bennyini bannansi be batuliddemu oluko. Kankuwa ekyokulabirako. Tewali gavumenti ya nakyemalira yonna worldwide mu nsi yonna yali egiddwako bakulembeze nga ffe. Juzi wano Sudan yakamala okuvaako. Naye okwekalakasa kwatandikibwa mwana muwala era ne kubutikira eggwanga lyonna okukakkana General Bashir n'ava mu bukulembeze ate nga yali yakava mu kalulu ng'era Bwana Museveni bwe yeerangiridde mu kano. President Museveni nga bwe yeerangiridde mu kano ne Bwana Bashir yali yakamala okwerangira mu kalulu akakola ki akawedde. Olwekyo ffe twagala kutegeeza bannansi tebabuzaabuzibwa na bisinde bino kubanga nkulaze nti bizze bibeerawo. Naye success rate yabyo eriki? Tewali. Success rate yabyo yali yakujja kuteekawo bakansala bamuma n'empi baani bamemba ba palamenti ne bafuna obwa leader of opposition ne bamatira nedda. Y'ensonga lwaki olaba nti ffe buli lunaku twongera okukubirizibwa ng'abakulembeze okusigala ku nsonga lwaki twalonda era lwaki twalondebwa abantu. Ekisinde kino kirina ekigambo noza Lord Mayor yakyogedde nti kyo tekigenda kukkiriziganya na kalulu. Era basekeredde abo abakkiriziganya mu kalulu. Akalulu mukyakalinamu essuubi. Kakati ffe nga NUP njakwogera nga NUP oba nga nze omuntu banyinza okuba siri mu position tufu yakwogera kibiina. Nze nga nze omuntu nzikiririza ddala nti akalulu obululu kati wano mu Uganda tekakyasobola kujjako mu M7 mu bukulembeze. Ngenda kuwa ensonga nga 3. Mu M7 buli kitongole kyaffe ekya gavumenti kyonna eky'eggwanga lino yakiteeka ku mbeera nti kikolera ye ng'omuntu okusinga okukolera Uganda ng'eggwanga. Ebitongole mulimu amagye, mulimu poliisi, mulimu prisons, mulimu budget center zaffe zonna, mulimu electoral commission, byonna ebyembadde nninze yatuuka ekiseera nga bikolera mu M7 nga ki ng'omuntu. Kakati bwe tutuuka mu mbeera ng'eyo ekyamazima ekiba kisigalidde kibaffe bannansi kwekwatiramu. Naye bannansi okwekwatiramu ffe nga NUP tusuubira tusobola okukozesa embeera yonna ey'amateeka okugyawo gavumenti eno nga tukozesa amateeka kubanga njagala okukkiriza era otegeere ng'obikudde constitution yaffe eyo n'okwekalakasa okugyawo gavumenti eno ddembe lyaffe. Of course okwekalakasa mu Uganda tukulabye nga kulimu n'emiggo kati awabaawo eddembe. Kakati ekyo kiri eri gavumenti kuba gavumenti era yekuba emiggo si ffe bantu, naye eddembe lyaffe okwekalakasa
gavumenti netuharasinga lwakubanga Bannayuganda bakyalemeddemu ekintu kimu, tebanaba kumanya maanyi gaabwe. Era nze nyina essuubi nti olunaku olunulika era nga Bannayuganda balina manyi bategedde kye bayita amaanyi gaabwe, eno gavumenti ya Museveni tejja kubaawo. Kansala, okusalamu ekirimi katono, ekibiina ekya NUP kikkiriza mu kalulu tujja kuleeta ensonga ya Honorable Kyagulanyi we baali batongoza ekibiina kya DP Block. Yavaayo n'aleeta statement ng'egamba nti omuntu tojja kwesimbawo mirundi ena ogambe nti democracy teriiwo, ffe tukkiriza weeri. Akalulu ekibiina kikakkirizaamu, gwe ng'omu tokakkiririzaamu, toyawukanye n'ekibiina. Akalulu ako tukakkiririzaamu ne tukkiririza mu kalulu akali free and fair. Simanyi oba ontegeera. Nkuwulira bulungi. Kino kye twabaddemu juzi wano tekaabadde kalulu. Adde mugezesa. Mwana wattu ako si kalulu kubanga bw'odda n'otegeera kye bayita free and fair election. Si kyekino ekyabadde wano. Akalulu gavumenti wegirako internet. Akalulu buli polling station. Si gwe gusoose n'aka 2016 internet. Kituufu nnyo. Akalulu buli lwolaba akalulu nga gavumenti ereeta amagye gonna ne gayiika mu bantu ne banga barracks. Ne 2016 bwe kyali. Webale nnyo. Ne kakati ffe tulowooza tulina okukozesa oba twalowooza nti tulina okukozesa enkola yonna ey'amateeka egende eggweyo. Muli Baganda, mu Abaganda bagamba totta kibe nga tonakikola ki. Nakikenenula ndusu. Kakati kyali kibi nnyo okugamba nti bannansi bagenze ku street okwekalakaasa okugyawo gavumenti. Ng'ekyamazima balemweddwa okuyita mu electoral process eno. Naye electoral process eno giyitemu tugende mu kkooti abalamuzi beekube ngalike bonna mwabalaba, omulamuzi omu nga ne fayiro ye bagijjawo bagitwala, eyo yonna ensi yonna esookera be Mwami Museveni n'obwerere bwe bwonna. Amiina. Mulabe nti wano tewakyaliwo demokrasiya, naye bw'oba onaakyusakyusa enteekateeka yonna oyita mu nteekateeka y'amateeka yonna neggwayo nemulyoka mulumba enteekateeka yonna endala eddako. Amina, ngenda kukomawo ewuwo naye we naaba nkomawo olina ensonga gyoyogeddeko, njagala tukomewo twogere ku nsonga era yennyini ey'akalulu kubanga olina bingi by'otaddemu awo n'ogamba kino kyali eno ate nga ndaba byali bikwatagana. Kibakoze oli noono bakimukoze, enjawulo sigirabawo. Ndowooza nandirowoozezza nti okukwatagana kwetaagisa wadde gwe tukulowoozezaako. Tugenda kuba natukomawo. Hassan Musa, abasajja bano omukulu owaye wa NUP agamba nti tebeetaaga bakwatagane. Mpozi okujjukizaako akalala ne Besigye yasulako ko mu mmotoka. Ayinza okuba yetagenze wala. Ayinza okuba teyasulako mu mmotoka. Bamugaanako okuyingira ku district endala. Bamufuuyira kamulalu. Okuyingira district nti leero wano togenda yingirawo. Kijjukira kirabako. Yes, naye ndowooza naye yafunamu engeri y'okumulemesa ate nno ye alina ekyenjawulo kye yafuna. Yalina akalulu ke yalimu ng'ali ku mpingu. Ku mpingu. Kyekyenjawulo. Naye ate ali nga kyamaanyi. Naye mu byonna ekibuuzo kyo kyabadde nti balikwatagana. Akalulu aka 2016 akalimu TDA. Honorable Mbabazi ne gundi olwamala akalulu Bobi Wine yakwata endongo ye n'agenda ewa n'akyalirako Besigye. Dr. Besigye. Kitegeeza ebiseera ebyo yali amukola ki? No, yebo Honorable Kyagulanyi yali wa FDC. Kitegeeza bakwataganako. Ekitegeera? Yes. Era nga ebigambo by'oli abiwuliriramu. Okwagala omuntu n'otuuka n'ogenda ewuwe nga bamusibidde mu nnyumba ye, kitegeeza obadde owagira kyakola ki? Kyakola. So kitegeeza bakwataganako. Tuli wano nga buli omu alina kyakulembera. Essaawa eno kyakukkiriza ani asinga, kubanga ekyamazima bwe tuba nti twagala Uganda empya tulina otutunulira nti kuffe ffenna mu butuufu ani asinga amaanyi.
yokka kudda ku leveled ground kubanga waliwo DP block we bagenda e Masaka Kyagulanyi yagenderako tukkiriziganya n'agaano sayininga anti si wa DP naye yagendayo okuwa support yali DP block yagendayo bawa support omulama gwa DP block gwali gwakuŋŋaanya bonna ab'enjawulo n'agendayo okubawa support ng'aba opposition banne ekitegeera n'agendayo kitegeeza yali abaagaliza naye nga takikkiririzaamu obutakkiririza kati nze nnyinza okubeera nga siri wa FDC siri wa movement naye nga ebigambo byabwe birungi nsobola okugenda n'enkola ki mu information muganda kanyingire mukaawo waliwo reunion za DP ezo mwami Kyagulanyi ne Democratic Party bwe baali wakyaliwo coalition eyo naye ekyo ekiri kyenkugambye nti bwewetegereza ennyo abantu naddala bannabyabufuzi mujjukire nti ebiseera ebisinga waliwo enjawulo wakati w'abakulembeze ne bannabyabufuzi bwe twagenda mu maaso ennyo nga twetegereza bannabyabufuzi abo abazze byebino twakizuula bo ebigenderera ebyabwe byakwenywereza mu ludda oluvuganya gavumenti okusinga ate fe ebigendererwa bye twali tulina ebyokukyusa ki ensonga lwaki olaba nti izo reunion zabaawo DP block nebaawo naye era twakomekkerera NUPS nga tufunye identity kyembadde njagala okujjayo obulungi nti Kyagulanyi yabayitamu bonna okitegeera mu kubayitamu okubalaga nti nno wano tukoze tutya okubeera nti tufuna ki amaanyi kati tugenda okulaba abantu bonna kubanga bw'otunuulira okutandikawo kwa NUP kasita yatandikibwawo abantu bonna abataalaba mulamwa mu DP block ezo reunions ezo bonna bajjawa bayingira mu NUP bonna abasinga obungi kitegeeza ki nti bannaye tukkirize bwe tuba nti twagala okugenda mu Uganda empya tulina okukkiriza nti waliwo omuntu asinga okuba w'amaanyi waliwo ekintu ekyo abantu kye baalimu okukkiriza nga n'omwana omuto akirabye ekitegeera singa Uganda bakkiriza nti mu butuufu luli eri emabega nga woolaba Ssebaggala bwe yavayo n'agamba Seya agambye tukole ki aja alagidde tukkirize nti nno ne Besigye asobola okukkiriza n'agamba nti Besigye agambye tuwaani okitegeera oba Kyagulanyi agambye tuwe Besigye naye tutunuulira ani akutta omumuli ekyo kyekiremye Uganda muganda wange yagambye nti baateekawo Amuriati just kola ki naye Amuriati ssebo yayoola obululu essolo teyewaabwe sayidi singa oba obululu bonna bwajja eno ne muno yafuna ne muno mwennyini okitegeera singa ebyo byonna twalibadde bamubonyaabonya Amuriati bamubonya ebyo byonna tetwagala kumanya twagala tulabe focus erimu tujjeewo tutyoli naye buli we tunaabeera awo nti naffe tulaba Kyagulanyi w'amaanyi naye ekibiina kyaffe tekijja kugwa olw'okuba nti nno ki tukkirize tufeesinga omuntu omu tugende tumufeesinge tumukube n'okawo akalulu kano nga muganda wange wagambye nti kalinganga experiment okulaga abantu nti bannaye byonna tukoze eki tubikoze naye kati what next abantu bonna bakitunuulira bwe batyo naye ng'ekituufu kiri nti tulina okutunuulira beyond akalulu tweyanza nnyo tweyanzeege ngenda kudda ewa kansala okumaliriza kansoke ew'omukulu ono naye kansala nzija tugenda kwogera byonna mwabikola ne mugenda mu judiciary ne mugenda mu ki ne mumaliza nga mugambye nti biganye katubize mu bantu tugenze mu kooti ya twagala mmanyi oba yatuula kale kanzirewo omukulu ono FDC Dr. Kanokiza Besigye anaasobola okutuula ku mmeezi emu ne Honorable Kyagulanyi ne tubalabako nga bali babiri nga bawaga neyanza nnyo omukubiriza ensonga eyo ffena gye twesunga okulabako kuba yo FDC ne Besigye tuli beetegefu mu mbeera yonna
mwami Kyagulanyi okukola atya okujja otweyunga kuba olw'ensonga oba nti okumweyungako ffenna tusharinga opposition obululu kubakkirizagaana wetwava obululu bwetwalina bwonna nga bwe nkunnyonnyodde Dr. Besigye yalangirira nga n'ebbanga likyali ery'okwewandiisa n'agamba tagenda kukola atya kujja tagenda kujja abantu ne bawakana abantu ne bawakana ekyo Dr. Besigye n'akikola n'adda ebbali ng'ayagala kugezesa ono omuvubuka omuto maanyi ki by'alina era naye yali testified nga yenagambye era tukakasa nti alina amaanyi era nkolayira amaze gata mu ggulu ne tumala tugamba Besigye kajje nga ne mwami Kyagulanyi waali tugende mu kalulu aka bonna nga ne President Museveni waali opposition eyinza okukola atya eyinza okunafuwa ekyokulabirako ekirala Kampala yentabiro y'obufuzi bw'opposition ani akutte ebendera y'e Kampala wakati ani Lord Mayor avuga mu kibiina ki ayinza okuba ava mu FDC naye ayinza oba teyafuna mpologoma emunyeenya empologoma zaaliwo Nabira si empologoma aliko MP wa Kampala w'abakyala ndowooza okujja kwa Honorable Nabira abantu bamulinamu embeera era yasigalawo opposition wadde embeera yonna yaliwo naye yalimu okunyeenya so nze mu kyo kyendaba kugezaako okunyweza opposition ebeere nga ngundiifu twali tusaba mwami Kyagulanyi naye lwakuba ajje sayidi eno ensonga yo nafumu lwa nsonga ki Kampala wabanga Lord Mayor ye yasobola okuwangula ogenda mu bakansala babasingamu BNUP ate nga ye muntu atuukibwako abantu bonna ogenda mu ba MPs Kampala ojja kulaba nga NUP ekola ki naye okusingira so ndowooza oli bamwagalanga muntu okusingira ddala twali tutunuulira empologoma ennene ebbiri eza Dr. Besigye ne mwami Kyagulanyi yes kati gogamba otya kubakkirizagaana nakuno okulonda kuno okwaddako kuno okwa divisions n'okukka wansi okujjumbira kwali kutono abantu beesalira ddala oluvannyuma lw'okulonda okwa president bino ebifo binene ebyaddako abantu tebaddamu kulonda naye ng'entabiro yonna erina kuva waggulu okunywera kulina kuva waggulu okay tweyanze nnyo tweyanzeege twagala kuba ntumalize dakiika tusigaza 5 kansala mu dakiika emu kooti y'abantu yatuula kakati mukama we nga sinaba kujja kooti y'abantu kansooke nkoleko reactions ku nsonga za muganda wange oyo alese n'aleeta ensonga ya Lord Mayor Erias Lukwago yawangula e Kampala nekyongedde okulaga nti bannaffe bo bamativu n'ebifo era kulaze nti Lord Mayor okuwangula Kampala kikulu ky'amaanyi naye ne Honorable Kyagulanyi yavaayo n'agamba nti bannange mulonde Nabira kituufu nnyo kyekiri kyenkugambye nti abantu bano ffe nga abakulembeze tugenda ne tulowooza nti abantu bano ffe tubategeerera so nga mwana wattu abantu abo bakola ki yensonga lwaki olaba nti basobola okulonda Lord Mayor Erias Lukwago kubanga balaba yakoona ku nsonga ezibaluma ate ne bamuwa bakansala 43 bonna nga ba NUP kakati awo nzija naye mwami ono njagala mutegeeza nti ffe tetuli ku nsonga ezo Lord Mayor afunye ekifo nze ekifo kyange kyabwa Mayor sikita ofuze Kampala ebisanja 2 muna Kampala akyuse eki antu kigendero kyaffe tetukola ki abaddewo naye nga alina enkokolo okuva mu gundi kakati awo ebyo byonna bijja n'enkokolo zoogerako naye kikulaga ki kikwongera okulaga obwetaavu bw'okujjako mwami Museveni kubanga newo nabeera Lord Mayor naye ng'olina etteeka ly'otambuliramu eri ku executive director okubanga yakola emirimu gyonna egy'enkizo kitegeeza your ceremony olina bubeezi kifo naye tolina buki tolina buyinza kakati muganda wange era ekyo kinkomyawo ku kibuuzo ky'ombuuzizza kooti y'abantu yatuula kooti y'abantu ffe bwe tuleeta omusango ne tugubateekamu abantu bannansi kyekiri kye natandise nakyo ti ku mulundi guno bannayuganda beekwasanga abakulembeze naye ku mulundi guno ate bannayuganda be balidde mu bakulembeze baabwe olukwe kankuwa ekyokulabirako Honorable Segirinya ali mu kkomera ne Honorable Alan Sewanyana
tukimanyi ffenna baasibibwa ku misango emijweteke egitaliimu nsa okukakasa nti mijweteke ndowooza ebeera kooti butereevu era ekooti emu yagamba abantu bano basobola n'okuwoza nga bava bweru era ne baddamu ne bakwatibwa mu nkola ey'ekitujju etalabikanga nako mu ggwanga muno. Kyongera okulaga nti gavumenti ya Mwami Museveni tekyayina kyegamba bannayuganda. Tutegeeragana. Kakati abantu bano lwaki nkugamba nti baliddemu abantu olukwe mu sekendi asatu n'omukulembeze waabwe ali mu kkomera wane Kawempe naye tewali nanyega, buli kimu balabanga sisitimu ki ey'amaanyi. Kindeeta ku kya muganda ng'ono Hassan Musa kyayogedde nti Kyagulanyi w'amaanyi kati Besigye yaliko ow'amaanyi nedda. Kyagulanyi amaanyi g'ayina agajja ku bannayuganda. N'ekyo bannayuganda balina okutegeera nti be b'amaanyi n'okusinga Honorable Kyagulanyi era bye basobola okusalawo oba eggwanga lino likyuka oba terikola ki terikyuka. Amina teyanzeege Hassan Musa eddakiika sekendi zaaga asatu kigambo kye kisembayo ku nsonga yogera ku kibiina ekya PFT. Ekibiina mpozi nga mmaliriza ekibiina ekyo omulama gwakyo mulungi era tusaba eyo gye bakolera ebyabwe basobole okubeera nga bayisaamu ensonga zaabwe bulungi naye nga mu byonna twagala maanyi gajjako omukulembeze oli. Nze nsinga kutunuulira nnyo si NUP si ki naye nsinga kutunuulira nnyo Uganda enunuddwa etya. Ebyo byonna bye banaakola nze njagala nnyo Uganda enunuddwa etya. Yawambibwa byonna tujja byogera tujja kukola ebisinde naye Uganda enunuddwa etya. Amina teyanzeege Hassan Musa information katonnya seconds 2. Okay. Kakati PFT ekirowoozo kyabwe kirungi nengera kuwasa tugo nzikiriza kansoke mmaliza omukulu ono omusajja waffe Muzeeyi Kabuye seconds asatu kiyinza obategeeza bannayuganda omuganda agamba agali awamu ege galuma ennyama twekembekembe tudde ewa Dr. Besigye yalina experience esinga mu byobufuzi bwa Uganda kyoyogera kiyamba opposition emyaka egisukka kuba era tayinza kuyiiya kigenda tusuula kuba ebyobufuzi bimazeyo emyaka egisukka 4 obukulembeze okwesimbawo kuba president obadde mu myaka 2 n'okusoba watu mukakasaako obukugu. Okay. So oba olina omukakasa. Amina teyanzeege kansala sekendi asatu sebo kakati neyanziza nnyo ngenda kwogera ku nsonga ya PFT nti ekirowoozo kyabwe their idea is great mu luzungu mufuutifuuti nungi naye mwana wattu ate ensonga ekyatulemesezza okukyegattako nga NUP kyekigendererwa ekiri emabegawo ekibiina ekyo. Kigendererwa kyo kimanyiiko tetukimanyi naffe oba osanga we tunakizuula nga kigendererwa kirungi tuyinza okukyegattako naye ekirowoozo kye balina kirungi newankubadde tetumanyi kigendererwa kiri mabega waaki wakirowoozo naye bafulumiza akatabo ndowooza onoosobola okugenda n'okagula bagambe ke kalimu byonna tomanya oba oli awo n'akasomako n'enkalaba n'osobola obeegattako. Amina teyanzeege program mutukirize tusobole okuba tugikomyawo wiiki ejja tugenda komawo olunaku lwe lumu lwa 6 ssaawa 2 ku Fik Media YouTube wamu ne ku Facebook tugenda kubeera nga twogera ku nsonga endala. Olunaku lwa leero kitukoze bubi musajja waffe twali tugenda obba nayo wa NRM ekyamazima alabika nti embeera emulemesezza naye katusubire wiiki ejja tujja kusobola okubeera naye ate tusobole okuba tukubaganya ebirowoozo mu nsonga ez'enjawulo. Tamale Henry yali ku kamera okulanga ekifaananyi kikutuukako bulungi nnyo ddala. Akuume atakuumira mpeera nsigadde nze muzikola Hajji Abdul